media, can you stand up and say hi to the people? At least you put on some clothes today. Yesterday, you had no clothes on, darling. I was sending you all the bloggers in the country. I'm like, dude, you can be a celebrity overnight. If anybody remembers this lady, she used to host nights in Kampala. Now a big baller. Allow me to present you the beautiful. Come on, yes, Aziz, be a gentleman. Hey, how you doing? You don't have a sexy body. Like, do you see yourself in the mirror and be like, I'm sexy, I'm hot? Say that again? Ouch. Okay, all these bloggers are gonna report tomorrow, so this is where this man comes in, yeah? This one in. What are you doing this man? Apparently we thought he's taken. Hey! What are you doing with Aziz? We know, these ones we know, you've been in America, we've been watching your Instagram and Snapchat. Now you come to Uganda. What are you doing with Aziz? This is where I wanted you. Yes. No, it's okay, it's legal. On Thursday it's legal, the other nights it's not. If you're sexy and you know we clap your hands. If you're sexy and you know we clap your hands. If you're sexy and you know it and you really wanna show it. If you was sexy and you know we show your ass. She's mad. Hey, is your bestie? Essawa, you're not bestie, Konatia? Konaziza, Tulinde. She's trending on internet like a problem. All G.O. friend, man. Tanken Aziz. Hey! Tanken Aziz. Hey! Tuendelee anakosa tuendelee. Aziz. Ono gwe best kwotambula naye buli kiro emisana titubalaba. Best akola kiro. Emisana tumuba ba friend. Tulinga bundo. Gwe munywa bereya. Essawa yonna. Ne Uganda mwerimba. Ate mulowooza mulimba ffe ate nga mwerimba mweka. Gyebala Aziz. Kale nsoma. Webale kuyimba nyimba za mukwano taata. Awo wenyini tusiima kayimba kyaka Aziz kosinga okwagala oluganda olumanyi. Chocolate girl. Olina oluyimba lwe bayita chocolate girl. Eki? Wange nawe ogenda kwogera oluganda olwa katikiti. Twogera oluganda lwennyini chocolate girl. Yes. What? Owakataketake. Naawe ozimanyi zayagala. Bestiiwe omanyi zayagala. Bino ebintu bigenda ku internet Aziz. Oweeyoka simanyi ogenda munnyonnyola. You may think we are joking. Whoever is recording is going to post. We need to celebrate a birthday. Where's Kawangalo? Never Tanzania. They personally asked for this birthday for a whole fucking week. We need to celebrate it. Hi. How are you doing? Good. Tugenda kwogera oluganda. Kale. Oli otya ma? Ndi bulungi ogamba. Ndi bulungi. Ng'onyirira. Weebala osiima. Ennaku zino tulaba ekifaananyi kitrendinga ku social media tugamba yeye. Ate tukulaba otambula nnyo n'omukulu Aziz Azion. Omuyita otya? Best friend wange. BFF. Obadde? Almost 7 years. Yeah. Emyaka 7 kale. Emyaka 7 nga muli ba best friend. Yes. Ba best friend ze mutambula ekiro musula mwembi mulya mwembi. N'akayimba kakubye nga Anti a male best friend gwenina mu Uganda. Yes. wakulira utawa. Wakulira wa? Nakulira Rwanda naye banzalira wano. Ebbanga ly'okuze ng'oli mu Uganda tobeerako na mukwano mulala ng'ogyeko gwa Aziz Azion. I have friends, but I don't have. Okay, nina emikwano. Naye obeerako ne ba best friends. Nina emikwano mingi abantu bagimanyi. Naye ono ye best friend wange. Ate yayimba ku mbaga yange, by the way. Of all people, why did you choose Aziz Azion to be your best friend? Aziz y'omuntu amanyi what friendship is. Ne wemba mwetaaze
will ever need him. Abeerawo. That's what I meant. Oyo your best friend. N'okusinziira ku kifaananyi n'ejjenga gye mwabaddemu mwembi kiraga nti nno kirabika mulina enkolagana ennungi. Naawe nedda kati bw'obeera n'omuntu omu nga ye best friend wo bw'obeera n'omuntu nga y'omu ye best friend wo kiba kimala mulina okubeera wamu all the time kyova olaba era mugenda kundaba naye ne bweba nkomye mu Uganda mugenda kundaba ne Aziz. Kiki ky'osinga okwagala ku Aziz Azion? Everything like what? Mwagala ng'omuntu especially his kindness. Kati kunyirira gy'onyiriramu n'obugoye bw'oyambalira omusajja ono nga mugenda mu pati kiraga kirala. Si bwambalira Aziz, that's me. Abamanyi bwentyo bwenyambala bambi. Kati abakyala abasinga abalina ne Aziz Azion baba mwegomba olw'endabika ye n'ennyirira ate musajja w'amaanyi gwe tomwegomba. Nedda best friend. Nedda Aziza mufumbo tebamukwana. Ayina omukazi era sobola bakkiriza kuba ayina omukazi. Omusajja omufumbo okola ki naye essaawa zino obudde we buti ate nga naawe nange ndi mufumbo. Mukola ki ebweru essaawa zino mu mbaala bw'oyambadde nabo? Tunyumirwa. Naye ate biraga nti mulina enkolagana ey'enjawulo gwe ne Aziz Azion. Tewali kolagana nga bwe mukilowooza bambi. Era n'omwami wamuleseewo lwa Aziz Azion. Nedda empeta ziizino ssebo. Ebyo bya bulijjo. Wabala bannayuganda kiki kyekyo tembagambye. Aziz Azion akuba kyenkana ki? Okunkuba best friend takukuba naawe. Musajja mulungi actually. Owulidde. Omusajja mulungi omwegomba. Nedda simwegomba mukwano. Sobola mwegomba kuba ndi naye mukwano gwange. Lwaki mu bayimbi bonna b'oyina wasalawo Aziz Azion kubanga alina omutima ogusinga bali b'omanyi mikwano gyange emirala. Nina emikwano mingi egy'abayimbi. I have a lot of friends. Nga bayimbi naye alina kyabasinga. Kindness. Yes. Kindness erimu buli kimu. Omusajja Aziz Azion y'omu ku bayimbi abayimba omukwano era abamanyi omukwano oba kye kyamukwagaza. Ate njagala ennyimba z'okuva obufe. Oyimba kiri osinga okwagala Aziz Azion? Owakataketake chocolate girl kubanga mu chocolate kumira omukwano. Naye omusajja lwaki omwegaana ng'ate mulina enkolagana ey'ekivundu akuswaza? Nawe mutunuulire. Nedda sisobola mwegaana because he's a handsome guy. Naye si bba wange. He's just my best friend. Mufumbo ate nange ndi mufumbo bambi. Oba ogamba nti oli mufumbo, Azizi mufumbo. Kagalo ajja atuleete tunamugaanako jangu wangu. Oba ogamba nti makona wa uli oti Aziz nekkeya kawani kibulabi kulikayo Bulaaya kyogamba mbeera Bulaaya kulikayo tani mbeera Bulaaya batugambe nti wagenze Bulaaya n'oleeta omwana w'abandi yali alemedde Bulaaya baani nedda ssebo nze sinaba kugendako Bulaaya nze mbeera wano Uganda esebo omwana ono omuyita otya? ono kyali wange long time friend wange yeah man myaka ndowooza nga 8 naye
oli musajja mufumbo naye mukyala mufumbo mukola ki ekiro mu bbaala ate ng'ayambala obuntu bwe ate kimugaana kwambala byayagala tuli mu hanging around just tunyumirwamu ekiro nga bwe kimanyi yaman olwejjo wabadde mu comedy store walaze nti kirabika mulina enkolagano ey'enjawulo Aziz Azion. Of course, thank you dad. Of course labayo. Of course tugirina. Omanyi lwaki? Abantu bembanga mbadde ba mikwano ebbanga eryo lyonna. Abadde aludde nga taliiwo so yakomyewo. Nina okumutambuzaamu nga mukwano gwange okumulambuza ebintu ebikyuse e Kampala. Okitegedde taano. Yes, that's it. Bwe twogedde mukko naye agambe nti akwagala nnyo era ebimu ebikwagaza nti oli musajja mulungi, you handsome guy, era olina omutima omulungi era akwagala nnyo tasaana kukuta era akufiirako. Ensonga eyo gyogerako ki? Si kibi kubanga oyagala mukwano gwe, no bad. Okitegedde? Naawe olina kyaliiwo ogugamba Aziz embeera makono otera okunjubisaamu awo n'oŋŋamba nti onjagala. Which is okay. Si kibi omuntu okwapreciating omuntu mukwano gwe. Yeah man. Singa avaayo n'agamba nti akwagala Aziz Azion osobola ate nga mufumbo oli mulalu. Abafumbo mma mukola ki mwembi nga mwambala akabudresi we? Tuli ba mikwano. Mama abaana omugamba ki ng'ovuddeyo era ng'okomyeyo ekiro oba ku makya? Ndi mudongo mugamba nva out kuba naye abeera out. Yeah man. Kiki osinga okwagala ku mwana? Alina omutima omulungi. Alina omutima omulungi, mukazi mulungi. Yes. Naye yagamba nti ebbanga lyakolaganye naawe yafunangako omusajja ali suutingako. Oli mulalu. Twaliza mule. Agamba ki? Eki. Akoze ki? Sabyogedde n'agambye is very kind. Labayo. Omuntu bamu appreciatingako kyali. Oba oli ansiimye nga bwe wagambye agamba ndabika bulungi tibwezi okeke. Si kibi. Omuntu okwa appreciating omuntu. That's okay. Avaayo n'akugamba nti akwagala. Tasobola anjagala nga mukwano gwe. Avaayo n'akugamba nti akwagala. Tasobola. Oli mulalu. N'omukazi mufumbo nange ndi mufumbo. Bye.